Mugamba mutya abali ku channel ya Faitibwa Kyayiti YouTube channel ya olwaleero njagala tulabe eddagala liyitibwa kalunsambulira. Kalunsambulira oyo ddagala ddungi nnyo kumwe abalina ekizibu ky'okufuluuta. Mulimu abantu abafuluuta ebiseera ebisinga omuntu afuluuta ayinza obuteetegeera nti afuluuta. Omuntu gw'osula naye yabeera ku kizibu, n'olwekyo bantu bangi abafuluuta naddala mu abantu abanene ebiseera ebisinga ekizibu kino kibasumbuwa nnyo eky'okufuluuta. N'olwekyo njagadde nkubulire ku ddagala lisobola okubeera nga likuyamba. Okusookera ddala bw'oba ng'oli munene ng'olina ekizibu ky'okufuluuta beera ng'okola exercise, weesale ku byokulya ebyo ebingi by'olya osobole okusala omugejjo. Bw'onaasala omugejjo ekyo ky'okufuluuta kiba kijja kuvaako. Kakati mulimu abantu nga sayizi yo ntono naye ng'olina ekirwadde ekyo eky'okufuluuta, beera ng'otunuulira eddagala lino lijja kuba likuyambako. Funa eddagala liyitibwa kalunsambulira, mufune bulungi, ofune n'ebiwata by'amatooke, ebiwata ebikuta by'amatooke nabyo bigatte ku eryo eddagala, ofune n'olumbugu. Ebyo bisatu nga bwe mbikugambye bigatte wamu, teeka mu seffuliya tokosa. Bw'omala okubitokosa bulungi ne bijja, nkusaba biyiwe mu bbaafu oba biyiwe mu kantu. Beera ng'ofuna olugoye oba blanketi oba essuuka, kutama mu bbaafu omwo mw'otadde eddagala eryo, beera nga weebika bulungi, kye tuyita okweyoteza. Weeyoteze eddagala libe nga likuyingira mu nnyindo mpola mpola, ligenda kuyambako okubeera nga likendeeza ekyo eky'okubeera ng'ofuluuta. Kalunsambulira oyo mulungi nnyo bw'omugattamu olumbugu wamu n'ebikuta by'amatooke bye tuyita ebiwata, bijja kuyamba ku kizibu ekyo. Beera ng'olikozesa eddagala eryo ddungi nnyo, lijja kuyamba ku kizibu ekyo eky'okufuluuta. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.